Ebikwata ku kika ky'ente byenzize nabyo nga njegayegana okufaananako omuyala atebateba wakati mu kiyamba mu mizi. Nammwe nno mwekwate ku mugongo gw'envubu muleme okutwalibwa ameere. Nze Munnabusiro, nze musomesa Munnabusiro Saava Bosa Musisi Omulasangeeye Ssengule 2022. Ndowooza byafaayo by'ekika ky'ente nga bwe biri nti bingi nnyo ddala, nabyo nja kubibawaamu ebibu oba ebitundu nga 2 oba 3 oba oliawo. Kale kinaasinzira enkula y'omutwe eneetegeeza ensanirira, kubanga ab'ente balina ebyafaayo. Tuggyewo ne kiri kyogerebwa nga bawusawusa ebigambo abasunkuna mwana wattu kuva ku mutala okudda ku mutala, nga bagamba nti ekika ky'ente balina engeri gye bakijwetekawo ennaku zino nti ekika ky'ente si ky'Abaganda. Ani yabagamba? Ani yabagamba? Kuva ddi nga mugamba nti ekika eky'ente si ky'Abaganda? Bagamba abantu bajjawo mpola mpola ne batandikawo propaganda waabwe nkatadde mu buwaabi, bigambo eby'amaseeneeko ng'okugulu kw'ejjanzi nti ekika ky'ente nti si ky'Abaganda, nti ky'Abanyarwanda. Ani yabagamba? Nedda. Mu Buganda ekika ky'ente kika kyadda era kikulu nnyo nnyo nnyo. Ekika kino eky'ente akabbiro kaabwe ŋŋaali. Ekika ky'ente kirimu nno emitendera mingi newankubadde gisingira ddala okumanyibwa. Giringanga 6 era omutendera ogusooka tulina abeddira ente eteriiko mukira. Ate abo be baani? Abo nno be bayitibwa abagabo ab'emulema. Bw'oba obadde tobamanyi, manyi abantu batambuza ebigambo mbwe ekika ky'ente mbwe ente eteriiko mukira mbwe era kiba kikere. Naye bannange abantu bannange zeezo ze nabagamba ku luli empuunyiwuunyi eziramusa n'awaggale. Wamma eno y'ensonga ebayisa abagabo edda omwezi bwe gwekanganga ne gwaka ng'enjuba, Abaganda guno gwe bayita ogw'eggabogabo, ab'ente ab'emulema tebaalyanga kyakiro. Ekyo mwana wattu kye kyabayisanga abagabo oba abagabo ab'emulema, era be b'ab'ente aboogerwako nga abeddira ente eteriiko mukira. Abagabo ab'emulema tebalya nnyama ya nte oba ensolo yonna ezaalibwa nga teriiko mukira. Ekirala, ne bw'abeera gonja oba ettooke eddala lyonna erissa nga naye teririiko mpumumpu, eryo tebalirya. Ekirala, n'ettu erisibibwa obusibibwa ne likunguyizibwa wabula ne litabaako kaayiko nnakasooloobye, abagabo ab'emulema eryo nga tebalitwalira ddala, tebalikwatako, kubanga ebisibiddwamu weba nnyama eyo tebaagiryanga. Omukulu w'ekika ky'ente owa kasolya ava mu bagabo ayitibwa Katongole. Katongole oyo era nga bwe nabagambye nti balimu emitendera mingi, kye kimuyisa Katongole mugatta. Olumu tugatta akagambo ako nti mugatta olw'ensonga nti agatta emitendera emirala na guno omutendera gwe nkugambyeko. Katongole kigambibwa nti yasibuka e Bunyoro eyo, era kigambibwa nti e Bunyoro yavaayo mu ngeri naawe gy'oyinza okwewuunya, kubanga olwatuuka n'agenda asiigira kabaka ow'e Bunyoro omuwala. Omuwala teyalwa n'aba olubuto. Olubuto bwe lwatuuka okuzaala, omukyala n'azaala omwana gwe yazaala nga Namagoye. Yazaala Namagoye. Kabaka bwe yalaba omwana n'atya nnyo. Mwana wattu emmeeme n'eryoka etema amayebe. Abalaguzi kwe kumuwa amagezi. Baamuwa amagezi nti bw'oba oyagala okubeera omulamu kirungi otte omwana. Kirungi otte omwana. Ne nnyina mutte, tomuleka tomutaliza. Ate ne mukoddomi wo Katongole era naye mutte. Mutte Katongole, tomuleka mukoddomi wo. Kati nno munnange owulidde ebigambo ebyo.
ebigambo Katongole byamutuukako. Kale Katongole bwe yawulira amagezi abalaguzi ge baali bawadde Kabaka oyo ow'Ebunyoro, naye kwe kugamba ti wano wafiira muloge, era n'agamba abaana be bonna timusibeemu ebyanguwa, musibeemu ebyaffe, tudduke mangu tugende mu nsi gye tuliwonyeza obulamu bwaffe. Anti munnange bagamba obulamu kyekiwangu. Era bino bimu ku bifo ebikulu Katongole n'abaana be bye baatuukiramu oba bye baabeeramuuko nga badduka. Jjukira ebyedda byabanga byakutambula ngendo mpanvu nga motoka teziriiwo. Kale bwe baava e Bunyoro baagenda ne batuukira e Kawuula, ne bavaawo ne bagenda Kiyima eyo mu Ssingo, Baabo, Kisozi, Mugomba. Kati awo ekisozi abaana ba Katongole abamu we baamwawukanirako ne bagenda e Buganda, mu ssaza eddala ery'e Buganda, essaza Mawokota. Era bwe baatuuka e Mawokota eyo baasangayo akaalo ne bakeegomba bakayita Buganga. Eyo mu Buganga mu Mawokota Katongole n'abaana be, mwana wattu Katongole n'abaana be be yasigala nabo awo lwe baava ate ekisozi ne bagenda mu Buddu. Eyo mu Buddu Katongole yatuukira mu kibira ekiyitibwa Teero. Ekibira ekyo Teero kyali kumpi ddala nnyo n'essango okuliraana ennyanja eyo gye bayita ennyanja y'Erweru, naye nga kitundutundu ku nnyanja Victoria oba gye tuyita Nalubaale. Kale kati Katongole ono ye ekyamuyingiza mu kibira Teero kwali kutya, anti yatya nnyo. Yamanya nti Kabaka si kulwa nga asindika abantu okumunoonya nga bajja bamuwondera ne bamutta, naye yalabanga ebbanga liyiseewo ddene nga tewaliwo n'omu oba abantu bonna abamulondoola. Kwe kuva mu kibira Teero n'agenda azimba okumpi n'omugga oguyitibwa Kabiga, era n'abaana be ne balyoka basaasaanira mu bifo ebiri okumpi n'omugga ogwo. Mwana wattu Katongole bwe yava mu Kabiga n'agenda eyo mu kitundu ekirala n'asenga ebiggya. Kati ekitundu ekyo kyakyusa dda erinnya, edda baakiyitanga Biggya, naye kaakati kyakyusa erinnya bayitayo Biikira, abamanyi ebiikira eyo. Era awo ku Biggya eyafuuka Biikira, batabani ba Katongole bano abaana mwana wattu okwali Lukyamuzi, Nakaana ne Lwegaba we baasinziira ne bagenda mu kyalo ekiyitibwa Mulema. Ekyalo Mulema era bwe baakituukamu ne balaba nga kiri kumpi n'emiti egivaamu amanda, ate nga n'amazzi gabali kumpi ddala, kubanga jjukira Katongole n'abaana be baali baweesi, baavaayo e Bunyoro nga bo baweesi. Nabagambako dda wano nti abaweesi abalungi baali Bunyoro, era Abanyoro be bayigiriza Abaganda okuweesa obulungi. Munnange abalenzi bwe baddayo ebiggya ne bagamba kitaabwe nti kirungi tukutwaleko e Mulema gye tuba tubeereyo nga tuweesa, tugendeyo naawe olabeyo taata. Naye Katongole ye mwana wattu ekyo teyakyagala, yali takyagalira ddala, ng'ate ekirala takyagala kusenguka. Kyeyava agaana okuvaawo ebiggya. Kati bwe bayita Biikira, batabani be baalaba nga kitaabwe yagaanidde ddala ng'ebiggya alemeddeyo, bo ne bagenda bokka bokka ne bazimba ku Mulema. E Mulema baamalayo ebbanga ttono, kitaabwe n'alwala obulwadde obwa kawumpuli n'amuttira okwo ku mutala Biggya. Nakaana kitaabwe gwe yalaamira okumusikira, Nakaana bwe yamala okusikira kitaabwe n'addayo e Mulema. Okuva olwo n'okutuusa kati obutaka bwa Katongole obukulu tebuvangayo eyo e Mulema. Kyova olaba tugamba nti bazzukulu ba Katongole mugatta e Mulema mu Buddu. Emitendera emirala tulinamu omutendera ogwokubiri be babeddira ente eya Lubombwe, ate tulinayo omutendera ogwokusatu waliwo abeddira ente ya Kaasa. Ente eno eya Kaasa ebeera n'ebbala eryeru mu mutwe. Waliwo omutendera ogwokuna, waliwo bano abeddira
ente ey'obusito era babayita ab'obusito. Ab'obusito abo nno be bantu abeddira ente naye nga bo tebanywa mata gava mu nte singa ewaka nga tewannayita nnaku 9 okuva lwe yazaala, be tuyita ab'obusito. Era abo nabo ogwo mutendera guli awo, basigala beddira nte. Kati tulina abeddira ente ey'akayinda. Ente ey'akayinda yeeyo erina olugongogongo oluddugalirivu okuva ku mutwe okutuuka eno ku mukira. Kakati n'abeddira ente erina ekinuulo ekiddugala, ekiganja ekimu ate ng'ekiganja ekirala nga kyeru. Guno gwe mutendera ogw'omukaaga. Abeddira ente ez'emitindo egyo gyonna nga bwe nzize nga njimenya oba bwe njogeddeko gyonna kaakano bakulirwa Katongole Mugatta Mulema mu Buddu, era ye mukulu w'ekika kino eky'ente kyonna mu Buganda, naye buli mutindo gwonna gwonna gulina amasiga agaagwo agatuuka ku Katongole, era buli mutindo gukuumira ddala obulombolombo bwagwo. Katongole Bunyoro yavaayo ku mulembe gwa Kabaka Winyi ow'olubereberye. Nja kudda n'ekitundu ekyokubiri mbabuulire amannya agatuumibwa mu kika ky'ente n'ebyafaayo ebirala ebikwata ku kika ky'ente mu Buganda. Nsigadde nze Munnabusisiro Omunyumya akubuganya oluwayo n'olwaleero, kubanga endwadde ennene tewonera lunaku lumu, ti embogo bagikuba effumu limu. Nedda munzikirize nkomeko wano, ntamu nnene terya kamufumbi, nti suula empiso mu nnyanja tulabe oba enejjiza. Jjukira nti omugagga tabaamu mwoyo, ennyanja tezza mpiso. Kakati akulowoozaako mu ngeri ey'enjawulo nga nze ogenda kumugjawa. Genda ku YouTube onoonye Munnabusiro n'Olulasangeye osubscribinga omukutu ogwo gweyungeko oba ogwegatteko mu butongole ogubeereko, kubanga ogenda kufunirako ebintu eby'amakulu bingi, tojja kufiirwa oviiremu awo nga Namubiru ababula emmamba. Weewaawo ndi ku 0781 599 343. Mpozi bannaffe aba BMTV Africa babateerayokko kalinki ako kakoonemu wansi wali mu comment section, kakoonemu ogendeyo omukutu ogwegatteko. Kaakati nno amalyankolo go tegalaga, naye awawooma enkolo tewasigala kalu. Ekwata omwami tereka muganzi ku luggya, kigwanga mumbwa ng'amanyi bwegwa. Kyolimba obukoca ekibutta ate kyotowe mukulu tokimulimba. Kaakati nno ndikuutira enswanga ekiswa kikooteera, ebyo bibeera tebikuzaalidde bitukula. Makaayi byazaalira ku nsiko nabasuubiza okudda luli, kale nga bwe siikomewo oba ne mmala nkola ensobi ne sikuba nkyukira kudda kubategeeza. Mbeera nange eryange erikaze ku lusebenju nga omuwuubaanya yennyini, ate naleka mbagambye nti nja kubawa ku mannya agatuumibwa mu kika eky'ente nago mugawulireko, kubanga waaliwo bano abaali bakubagana empawa nga boogera ebikikinike n'ebyakasalo nga bagamba nti ab'ente si kika kya Buganda, mbu kika ky'Abanyarwanda. Ani yabagamba ebintu ebyo? Nze Munnabusiro Sava Bossa Musisi Omulasangeye Sengule 2022. Munnabusiro w'ensonga era Munnabusiro atalembewazibwa, munyogwavu atalina mazzi talya. Ndi Sava nabagamba kuba ndi mwana wa Bambejja, omukenkufu mu lulimi Oluganda era lusona mu nsona eri ey'ekinini ewoomera ennyo abantu okwetoloola Ssengendo na bulamu ng'efaananako lumonde gwe bagamba ow'ekinunku oba ow'ekinunkuluze, so bw'atabeera ow'ensekwa oba ow'ebbuuzi. Bannange ye kaakati lwaki ate okuseeya n'okuseeyeggera mu birowoozo nga eggalabi ery'ekyengera? Ani asuugaasugana n'okusagasagana ng'akabiriti akatooleko? Eyeesumaggira mu bigambo ng'omusaga gwa Nakkoyo ye mubi. Mu Bugamba obwerumaaluma obweri omuguju butuule. Nga sinnabagamba kati nga sinnabannyonnyola oba kubabuulira ku mannya agatumibwa mu kika kino eky'ente, bazzukulu ba Katongole Mugatta Mulema mu Buddu nga Kabbiro kaabwe ŋŋaali nga bwe nabategeeza mu kitundu ekibereberye kiri ekyasooka. Munzikirize mbabuulire ku ne ku masiga amakulu agali mu kika kino eky'ente agatuukira ddala ku Katongole Mugatta Mulema mu Buddu. Balina essiga lya Lukyamuzi Mulema mu Buddu, balina essiga lya Lwegaba Mulema Buddu,
balina erya Kajojo eyo ekikukumbi ekyalo bakiyita kikukumbi kiri eyo mu Buddu. Kati balina n'essiga lya Ddungu ate lino lyo liri eyo Kazinga mu Buddu. Balina essiga lya Kagayo ebyo liri eyo e Bukwale mu ssaza ly'e Buddu. Balina essiga erya Mbiriire e Kasago mu Buddu. Ago nno masiga ga kika kino eky'ente. Balina amasiga nno ago genkunyonyodde naye n'amalala mangi bagalina nga essiga lya Lwera eyo e Nabugabo mu Buddu. Balina essiga lya Lwera eddala erisangibwa e Kyamabaale mu Buddu. Erya Kalibata eyo e Kagaba Ssingo. Balina essiga lya Namuyira e Bugabo mu Buddu. Balina erya Nakaddu eyo Essingo ku mutala oguyitibwa Lusiba. Balina essiga lya Namutale Ensiisi mu ssaza ery'Essingo. Balina essiga erya Nakaddu eyo e Nabikasa mu Buddu. Balina erya Bugala Ekyamiiru mu Buddu. Balina erya Lubowa eyo e Mugombe mu Buddu. Balina n'essiga erya Kiwanyisi e Mulengeka mu Buddu. Balina erya Mugenyi eyo Mugenyi Endoddo Gomba ab'e Gomba. Kati waliyo erya Muganji e Mubende mu Buweekula, erya Ssebyayi e Kitama Buweekula, erya Njuki eyo e Kasago mu Buddu. Balina erya Luwondera eyo e Kiyumba mu Buddu. Balina n'essiga erya Kituzi eyo e Nankwale mu ssaza ery'Essingo. Ab'ente abo tobazannyirako. Kati gano ge mannya agatuumibwa mu kika kino eky'ente. Balina erinnya Kakooza lituumwa abalenzi, Kaweesi, Miwanda, Muwulya, Mugenyi, Ssemanda. Erinnya lino Ssemanda kkulu nnyo kubanga liva ku mayinja, liva ku manda ge bakozesa okusaanuusa amayinja. Engeri gye bali nti baweesi kyova olaba batuuma erinnya Ssemanda. Mugenyi, Ssemanda, Wangi, Ssempijja. Wangi lyali lya lubaale waabwe era nalyo balyagala nnyo. Nakaana, Lukyamuzi, Lwasampijja. Kati balina Lwegaba, Ddungu, Kigulenkumbi, Nakaddu. Ate Kigulenkumbi lya lugero luggwayo nti Ekigulenkumbi kiddawo ng'eyagigula w'amaanyi. Nakaddu, Kayaabula, Bwebale, Lwebuga, Ssenyondo. Eryo nalyo liva mu mulimu gwabwe guli ogw'okuweesa kuba obuyondo obwo babeera nabwo abaweesi n'ennyondo bazikozeseza ddala. Kati balina erinnya Kaweewo nalyo balituuma. Abawala babatuuma amannya nga gano: Nabakooza, Nakaweesi, Namiwanda, Namuwulya, Namugenyi, Namanda, Nawangi, Nampijja, Namaganda, Nakyanzi, Nabuuma, Nakayima. Lino lyo linnya nalyo liri awo kkulu nnyo kubanga eryo ery'emmandwa eri gye mumanyi. Emmandwa ya Ndawula eyabanga ku lusozi Mubende okwo. Era bw'ogendayo bakulaga embuga ya Nakayima. Nakayima wali omuti guli ogwakula ne guwola. N'erinnya Nabbona ab'ente balituuma. Nante abeera Wante, Natoolo era naye abeera Wante. Omubala gw'ab'ente guvuga nti ekyuma nkiridde n'omukimba ngulidde. Kati omukimba onombuuza nti ate kyo kiki musomesa mu Nnabusiro? Omukimba guno babeera bategeeza omusaala oguweebwa omuweesi. Omusaala gw'omuweesi gwe tuyita omukimba, olumu tuguyita omukemba. Olulimi lwe luba lukyuseemu, abamu baguyita mukimba ate abalala baguyita omukemba. Edda nno byabanga byuma ng'oluusi byomuwa naye ne bwamuwanga enkota ya gonja nga omusasula olw'omulimu gwakukoledde mu kuweesa oba mu buweesi, era gwayitibwanga mukemba oba omukimba. Ab'ente nno teweerabira nti bakulu nnyo mu byafaayo bya Buganda. Kati omuntu yenna akugamba mbu kino si kika ky'Abaganda, mbu simanyanga kika ky'Abanyarwanda, mugambe nti agende eri Kafenyere Bugga lya RBC
agenda abyogerera eri kubanga wano wabyogerera ajja kuswala. Kika kya nte kyadda nnyo mu Buganda muno, kika kikulu. Bano ab'ente be bazaala ne Kabaka Muteesa asooka. Ng'oli aveeri ng'abijwetekawo bino bye bagamba nti gundi ajweteka amatu g'embuzi ku munne kumuliisa ngo. Ab'ente be bazaala Ssaabasajja Kabaka Muteesa owookubiri. Ab'ente n'Abayanja bataka badda nnyo mu Buddu, n'olwekyo era tobabuusa maaso. Era bawanuza n'okuwanuza tibayinza okubanga bano baali ba kika kimu n'Abayanja ab'e Buddu ab'omutima omuyanja. Kati ab'omutima omuyanja sigambye nti nno baava mu nte oba nti ab'ente baava mu mutima omuyanja, nedda. Saagadde obuzaabuzibwe, naye ebyo bye bisinga ddala obukulu. Mpozzi omulimu gw'ab'ente omukulu nagwo kangu bagambe nga sinnaba kusiibula kuva wano. Omukulu ku Kabaka guba gwa Buweesi. Baweesi era ne bwe baali nga bali e Bunyole eyo baali baweesi ba Kabaka waayo, gwe tuyita Omukama. Baali baweesiza Omukama ow'eyo e Bunyolo, ayitibwa Omukama. Mu mannya ge batuuma tulabye ag'enjawulo ag'abalenzi n'abawala, naye nga gasinga ku go gategeereza ddala omulimu gwabwe ogwo ogw'obuweesi, era nga bwe muwulidde, kubanga ab'ente baweesi ba Kabaka be baweesa n'enkumbi etema mu mbuga nga Kabaka ayabya olumbe lwa kitaawe oba omwana we Mulangira oba Omumbejja. Be bagiweesa enkumbi eyo etema mu mbuga ya Kabaka. Nakku ow'effumbe yagitema, evvuunike eryo yalitema, era ab'ente gwe mulimu bagola. Newankubadde nti waliwo ebika ebirala ebiweesa okugeza envubu eweesa, naddala bali abava mu ssiga lya Mutalaga Eggambira baweesa, ab'Akasimba baweesa, n'ebika ebirala bingi biweesa, naye ente eweesa enkumbi eyo ab'ente be bagiweesa. Ab'ente ate n'ekirala bano be baweesezanga ne Kabaka enkumbi ze, ng'oggyeko enkumbi eyo enkulu n'ezo ezaalimanga enkumbi za Kabaka ze baalimisanga nazo be baziweesa ab'ente. Baweesa n'omukuutu Kabaka gw'akozesa okulasa ku nte gy'agabula Obuganda nga yakafuuka Kabaka. Kale kankomeko wano, sigadde nze musomesa Munnabusiro Saava Bosa Musisi, Omulasangeeye Ssengule 2022. Nawandiika ebitabo okuli Olulasangeeye, ekitabo kinoonyeeko kya mitwalo 10, Effumbekero ly'Ebisoko Weekirinnyo kya mitwalo 3, Olulimi Oluganda n'Ebigunjiddwa ku Mulembe Omutebi Bassekabaka b'ensi Muwawa, n'ekitabo ekirala ekiyitibwa Enjogera z'Abaganda n'Engero Ensonge mu Buziba kya mitwalo 6. Kale ebitabo bino byonna ku mitwalo 25 obyetwalira. Package eyo yonna yita ku 0785999343. Tuwuliziganye. Mpozi ekirala genda ku YouTube otekemu Munnabusiro n'Olulasangeeye, omukutu gwangu ngubayerako nnyo nagwo ogweyungeko. BMTV Mulangira Suuna Diof akutumidde, ate era antumye okubalaba, tabatumidde naye alaamye bulaami. Mweraba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Emisomo gy'olwaliro jjo leero tugiwunzise mu butuufu, kusiimuula engalo kuva ku mukkuto awangale Masomoji.